bali lipaza abatagala kunaaba be batuleetedde ebizibu ab'amaalo. Naye muntu agenda kukola atyo ku kati Bruno Kayina kali ati mu kuyimba yayimba oluyimba olu omuwala yali atunulidde omuwala ayitawo n'atali omuwala oyo muwala nyenyenye kyogamba ayina oluyimba lumu Bruno ayina ennyimba Junior bagezaako kukola kolabo ye n'eriri puzzle teriwasala wadde we basula balungobya ku CBS bali balukuwadde olutwaleyo balumpa mbu tutwale ku CBS balukube manager wa CBS we yaluteekamu aluwulirize n'alugoba olaba CBS egoba oluyimba Junior ng'omanya ate oyo Chris Luwuge ayina olugezigezi ulira alina ettaka Bruno Kayina kirasi abaavu asula mu single room kirasi kyeri mu single room akyateeka sabuni emitwefe gyasula mwoza kirasi abaavu kirasi kyeri asula n'ebbaafu n'amazzi akyagafumbira ku pakoleeta ganaanaaba tewalabye Didi Puzzle ng'ayina peyiro baketi yabadde ne baketi Didi Puzzle bono bwa omo ate kati omuni anaapama wayina akapiira Didi Puzzle tasobola kgenda mu ttooyi bamuteekamu akapiira kyombadde sikimanyi ayina akapiira yajjanga mu boys domet we ng'atuwunyiriza bbi olwo nga mumalako muti olwo bannaye bbi awunya Junior anti akapiira kaba kajjudde manyi kati awo pain gye wabeerangamu bambi ate wamanyira ebintu bya SC Bruno Kayina yajjanga awunya akamu lwaki tafuna evvu asenyese evvu kati eyo kolabo eya Didi Puzzle gatako Bruno Kayina onaawunya akamwa onaawunya amazi twali ku kizibu bye byajjawo boys domet twenne ebituufu ate oli omulala oli omulala wagaana okuddamu omwogerako aliwa Shalom balize mulyaga mwagamulyaga embizi nakyo tekirina magezi kyantamaatamadde oleese bwino omukambwe leero mbadde sikimanyi kali kantambi nako kalinga pigireeti ate ntambi wagambye eggulu wamusonyiye kozi nabasonyiye ntera okwerabira ntambi wagambye omusonyiye naye Didi Puzzle wagambye togenda mumusonyiwa kati ako anoononya n'ekyokkakolera nga tukina naye musonyiwe Didi Puzzle namuvuddeko kasita ataleeta byapa bye namutumye wamutumye ebyapa namugambye Didi Puzzle aleete ekyapa kimu ndeete bina mu $1,500,000
Uliro nombo Bulunoke and Puzzle top. Bagwa badde ba upcoming emyaka ano bali ku top yawa. Baveeko balalu. Baveeka balimba. So byebyo. Mama. Naye muleke kuba kati oli mu mukolera. Okimanyi nti omukolera buli lw'omwogerako. Gwa mutulendingisa. Mukolera alina luyimba ki? Ati kati talina luyimba naye buli lw'omwogerako ng'omukolera. Ate nze kimanyi naye talina luyimba. Kati yandibadde agenda n'ayimba. Kati sigata agenze n'ayimba nze muwadde amasanyalaze ng'amwagaliza. Kenkufunye wano walabye tweet ya muganda Oshira Gashumba. Yabadde agamba abayimbi mbu tebe brandinga. Naye yasamire muliye ye brandingira wa naye. Ula basajja gwe mulimu. Danga muze kumboza bintu bya kisiru nawe. Ngera kubayimbi kungoleta abo nawe. Ye yali ayimbyewa. Ndetanga bintu bya kisiru ebyo nawe. Sipapa luli bamukomyawo mu kooti bambi. Sipapa luli bamukomyawo mu kooti. Sipapa eba kyamukuba emiggo gye. Kanyiza bangi. Ewa kuvaayo kati. Tebajja muta. Bakyamukuba. Ali mu University of Understanding. Eyo nkambwe. Nagendayo okumulaba luli. Abasajja ne bankebera mpaka mu mabina nakyuka nenzirayo. Bangamba kutuma. Bankube tochi. Onze nedda nyenze afande namuga nyenze. Gabagala kuyigiriza Lunyankole. Abuli agendo laba sipapa bamukebera nnyo. Ojja mwanda weya. Barabo batoyina mbuki okukusa. Ali natuka awo afande nangamba kutama. Bankube tochi munio. Nengamba afande nyenze. Iyo na tochi nga bafaya achi. Ala adigwe sipapa tomasibya amusibya. Era sibimanyi. Zenabera ne sipapa oyo okubala ebbanga. Nga ine enkovu ku mubiri gwonna. Nga yalinya nnyo mu kibamba. Bibeeranga wala. Tola Madubala. Madubala? Bibeeranga wala. Madubala mpozi naye bamusiba. Madubala bamusiba bambi. Agira naye abeerayo. Yagakiri eruzira. Sina kyenkimanyiiko. Nti abaana balina wayawo. Boza. Teri agendayo n'atakola live. Gundi emmere yaddiba. Abamusondera ssente bambi. Bamusondera ssente baddamu ne bamuwa eddagala. Eyali amuloga mbu yamuvaako. Kati bagirya.
Bajirya. Naye Junior ebyo byalinga bibozi bya Namiro kubbirako attention y'aba customer. Tobamanyi. Bangamba mbu business yali ya musajja mulala. Nga Namiro kuku. Nabiwulira awo nga bamugeya banne ku Power King. Bambi yakola ekivulu n'afuna abantu babiri ye ne muganda we. Namiro naye atuleke kati ekivulu yali akola kyaki. Mbu best of manager Namiro. Oba ya managing ani? Best of chi? Mbu best of manager Namiro oba yali amanaging ani? Begate ne lili puzzle. Manager Namiro lili puzzle ne Bulunoke bakola oluyimba. Oluyimba title bagitume luyimba ki? The best of failures. Nyabo. Namiro owulidde? Enkwe Namiro ffe tuli bankwe. Bangambye Regents Kampala bagigaddewo. Ebadde eruddewo nali mmanyi baggalawo dda. Junior talina passport badde ngenda kulaba nnyo. Kati mubuuze. Sina passport badde ngenda kulaba nnyoko. Wagenda e Dubai ng'ogenze kulya ku ssente. Sina ati bagambye sida njeetaaza ki. Nenayolera wayina ne flight wali ogenda Sweden. Nabisazaamu nina aeroplane phobia. Tukyayagala linnya Nyonyi Junior ebyaddala. Nja siri nnya Nyonyi seetaaga. Ntya ennyonyi. Bwegwiraawo. Kituufu ate. Nze siri nnya Nyonyi. Bwe nagirinnyamu gwasooka sirigiddamu. Mbanga ali mu kyeso weegwa. Ndeka. Kituufu. Agomaro g'abaana abaana abato bagende nze sigenda. Nze nomanyi flights ze naakamiisinga. Nze deshi mu nsi muno nti ekintu kimu Nnyonyi. Sikulabangako ne ku mazzi. Amazzi nga tya muganda wange yandootako ekirooto ekibi. Tobula ng'ewala. Nga tukyali bato. Muganda wange yandootako ekirooto ekibi nga tukyali bato. Tobula sibeera ku mazzi. Era ne bwe twali ku beach ku gundi y'aba Vibe Life nakulaba ng'oli eno nga ffe tugenda wala. Muganda wange yandoota nga tugenze okuwuga bali bakwano bange ne bakomawo nze ne sitadda. Ekyo ekyali kibi ekyo. Kati sirinnya wali mazzi nga beera wala. Oli mutuufu. Nanti era n'ennyanja ettagimanyidde. Kati nze siri excited na kulinnya Nnyonyi. Bampita wano abantu jangu eyukke biki. Deshe Nnyonyi ng'esituka oyinza okwepamira. Nze katono mpame mu Nnyonyi. Nga nginoonyaamu ki? Luno lwe wagenda e Dubai. Desi nali ngenda kupama mu Nnyonyi. Ennyonyi yali esituka nga mpulira byampitamu. Mbusimanyi eri mu ambulance. Awo nange ogintiisizza. Bwe kiba nga kyali bwe kiti. Twatuuka awo mbu Ethiopia. Ennyonyi tekankanye. Nyenda owulira pilot yagamba kabini kulu take a charge. Kabini kulu take a seat. N'ogamba mpedde. Nze nakuba omulanga mu Nnyonyi Deshi. Awo abantu tebalowooza nti waliwo afudde. Nakuba omulanga n'empoggana ng'ennyonyi ekankana. Toba olaba wagaana okuddayo. Sirijjeddamu.
kati ogenda kubeera nga otumya butumya container. Kankubulire my brother. Ennyonyi ng'erandinga. Yeah. Natula mu ddinisa ly'ennyonyi. Nenkuba omulanga nga ndaba tugenda kugwa. Nyabo. Ng'olaba obulamu buggwawo. Nze nnyinza okudda mu nnyonyi nze. Era abantu bampita e Bulaaya mugamba z'oyagala okumpita zimpe nzirye. Sirinnya nnyonyi. Kirijja eddamu. Oli mutuufu. User 76, how are you doing, dear? Nange mwennyini ne wembanze sisobola. Enjala yannumira mu nnyonyi nali ebyokulya mbo bagaba ssaawa. Otyo? Nenyeena mu kiyungu ky'ennyonyi. Ogenze kwefumbira. You African go back. Ne mbagamba muhangule. Bampa obumere w'obulaba. Wali mutuufu. Oli mutuufu obutaddamu linnya nnyonyi. Kati ye liri pazo alinnya ennyonyi kubanga nkima. Afaanana enkima liri pazo. Abazungu bamuteeka wali mu game park ne bamulabako. Is a monkey. A monkey? Yeah, abagenze nga tourist attraction. Ne bagamba monkey kwata eryenvo. Bamukasukira amenvu kyobola ebinnyo bye bya yero. Naye kati olutalo luno luveemu okwewemula. Kati twagala bivumo ku bivumo. Tulabe. Tujjemu ab'eŋŋanda n'ab'emikwano tulabe oba anaakusobola. Junior olya matako. Mpa mu nnyoko. Ekyenjo mukola. Bwe saspekete mpa mu nnyoko mukuzinire. Ontegeere. Wanda, how are you doing, dear? Ati ebyo bipropaganda ebyo byembagamba ebyo bipropaganda bye bayina. Bayina propaganda abaana ba wano. Buli agamba nti byamabina gwe mpa mu nnyoko. Akomewo akubuulire. Nkukubira akacyabali. Addenga alemadde. Waliwo ebiwala ebibeera wano nga bigamba nze Junior ne mmala mukwatako era nnyinza omuwuuta ne mulya bufiififi. Bibeera mbiraba nga byepika. Kine wano waliwo ebyepika. N'Aliana Sebunya yajja neepikirako ne mupikulula. Omwana oyo awooma bambi. Aliana awooma. Kiwooma. Bambi. Muwala bonna bambi Aliana ye yampoomera. Ate waliwo omuwala awo omulala eyali akwepikira. Namulabanga awo. Oba bali bamuyita Ayamu Joyce. Bakadama babeera eyo nga bakwekubirako akasabbuuni nga tomanyi mbuwini wa mami. Kyabba sente zange ne kigenda kireke. Mukyenzijukiza ekiwala ekyo ne kinnyima. Mutweddira nkima ffenna. Era Kyagamba mweddira nkima. Abawala naye kimanyi abawala ennaku zino Junior babbi ddala abawala b'e Makindye. Junior tokwananga omuwala w'e Makindye bannaaye.
Nakwanako muwala we Makindye nankuba olugalo mu kabina n'embata. Bagenda na kombo omunyo n'oseka kumbe naakubba. Laida. Mbwaba akugwa vale. Mbwaba akugwa vale. Gwera akodde esimwala nakomba amabina n'oseka kumbe naakubba. Ora ano lusalo wano olwawula amabina n'akasolo awo omwala wakomba wanyonyogera n'oseka n'oshemerwa kumbe kyo kiri eno muwale obeera oshemerwa era omwala we Makindye agati ngenda kugwa vale edduka kyabagenda waliwo n'omuwala ngambye wano Deshi Junior takulimba bituufu. Omuwala gamba ngenda kugwa vale edduka. Ate biyaaye Junior ebiwala by'e Makindye ebiyaaye kati gwoba olowooza oba agenda kukomba bugere kumbe gugenda okubba. Deshi naawe bangamba dda nti oli musiyazi. Ate munnaye buli ali kuno musiyazi bwe batyo bwe boogera. Buli ali kuno musiyazi. Nga bagangamba boyo Deshi Kalisa musiyazi tumulaba. Nga bannange apu yonna. Nate kati buli muvubuka ali kuno nga tebalina kyakumwogerako. Oyo aba musiyazi kati ekigambo kyabwe twakimanyiira tekikyali kipya mu matu gaffe. Musiyazi mubbi alya ssente z'omuwi w'omusolo. Ebyo ebigambo bibiri bye bakozesa. Yalya mu nsi y'olukwe. Nze n'olukwe tuli tuti. Walya mu nsi y'olukwe. Nze ensi yange nagiryamu olukwe bamikwano. Njagala obbategeeza kino. Byebyo ebintu ebi bibiri bye batuwaayiriza. Musiyazi yalya mu nsi y'olukwe. Kati kye sitamanyi ensi yonna eri mu lubuto lwange. Mukaddeko ogw'obusiyazi ku app eno. Buli omu musiyazi. Bagamba Abawo musiyazi, bagamba Lama musiyazi, bagamba Junior musiyazi, bagamba Sefuko musiyazi. Banne buli omu bagamba musiyazi. Naye obudde bwo bwekuba engalo mu matako bo tubujja wa mu butuufu. Simanyi ndowooza bwe batulaba kuno balowooza tetulina bya kukola. Obudde bwo bwekuba engalo mu mabina tubujja wa tubeera kuno every time. Tuba bize ne bwe tuvaako tuba bize. Kati gw'olina projects zizo ziringa project 3 Abaho abeera bize. Bwe Abaho ente yamuyo mbwe akayana kamuyonga ensigo. Bwabaho akayana kamuyonga ensigo. Lecho tagambanga, lecho takunyumizanga mbozi yabaho. Ojjo kwate bulungi lecho. Ajja kunyumiza emboozi yabaho. Oloza lwaki Abaho yayangu amangu okwetondera lecho ng'amwogeddeko ebigambo bya Swakaba. Yebyo. Ennyana yamuyonka ensigo. Kati ku faamu baaliyo n'erwekyo. Jukira bonna Banyankole bwe baali ku faamu nga Mbulecho yali ayina gyali agenda okudda mbweyo Abaho bw'abeera eyo mu nteeze ayambala agashoti gano aganene ne butusi. Kati mbwe ennyana yo yajja ng'erowooza maama waayo netandika omuyisaako olulimi. Toba olaba Abaho atya Lecho. Abaho atya Lecho.
Kati buzibu bwayina musajja wattu Bana mukama Katonda agomba desigamanya ati kutidde gwe buuza Lama oba lweki abantu aba bajja kubuulira ennyana kye yakola abaho era ebyo bye yeewanikawanika kasita omugamba nti ente yakuyonka ensigo ng'atambula ng'akuviira takuddamu kintu n'ekimu naye abaho aboneeboneddeku naye gwe kabako kajja wa ssente mbega weesefisi abaho mbega kayina ssente abaho koli musanga mu uniform y'amagye ojja kudduka kati abaho sente azijja baizawe maama w'abaho yali w'amaanyi yali musirikale mu magye badokita amachovola akayina olugezigezi kamanyiira sebo abawo yabeera mu bajjeno bamutegeera bajjeno sebo walwawo lwetwali nako etwali tugenze ewajjeno lwa Shande endabaawo nga abanene bakategeera awo wajjeno lwa Shande ani kanyendeko muloji nebake bamalaya babano bankubidde kanyendeke naakulabye tebakusala ensawo beera nnyo muloji nga mpummudde nga bankola sikulabu abamalaya b'ennankulabye Junior ogenda badda bato bwaleti ogenda giteeka mu kamwa kyenkola sete nziteeka mu mabina bakibbaadira owuunga nkazingamu nekateeka mu mabina awo tebakubba kyakunyumiza malaya yali ayagala kubba ate sente anaazijjayo atya mu mabina naye gwe malaya nga akuba saaki malaya akuba saaki Junior togendanga mu loji ne wallet kwata sente ozizinge bwoti zizinge ziteeke mu mabina awo ogende bakole sikulabu ozizinga bwoti n'olwesonsekayo ne lubaamu n'agamba waliwo n'abaluteeka mu kaveera ekaddamu oluvunge bulungi lumenyemu bwoti bwe nti asookoddemu oluzinge nga bw'oluzinze nkulage yes ddamu oluzingemu omale olumenyemu wakati oyingire loji malaya anoonye sente n'olukola bwoti lujjayo malaya akanya noonya ssente bwe yeesesa nga talaba nno sikumba oziina wano bannaye Junior nga tolina nakirira weebaka bulungi bwakuyonka olukubo lw'amabina era nze bwe mala nga ngamba Junior seeteeka toyina leero naye ndolaba gye nzijja nako okunziba waliwo sebe yali aziganye ng'agamba kimbu omusedde musete ozijja mu mabina olinga bayindi mwana gwe tobalina abayindi sente basooka zisuza mu ttooyi gwe nalabako omuyindi ng'ajja ssente mu ttooyi gye bazisuza bazizinga mu kaveera n'azikwata n'aziteeka mu ttooyi kati wano ziba za bisiraani tolina kyoyinza kugulako wadde zigwa ne bw'ogulamu malaya afazali akusiiga enziku waliwo omukwano gwange yaŋŋamba sente z'abayi bwe yalina muyindi yamuwa ssente n'agenda aguleko malaya n'amusiiga enziku
Nze sente z'abayindi abo bazipangako. Naye ng'ogulamu oyiro wa busabbuuni kyokka kye nazikolamu. Ng'oli mu Lands. Gula oyiro kwekuba kasabbuuni sente zonna ne ziggwera mu kabebi oyiro. Panna. Hanga za bisiraani. Sente z'abayindi za bisiraani. Bw'otagula oyiro kwekuba kasabbuuni ozigulamu ettaka ery'enkaayana. Ne mubeera ku ttaka nga mukaayana. Nga muli ku ttaka mukaayana naye nga sente zaali za muyindi. Nyenze. The Moment Face Off with Dash. This is The Moment Face Off.